wa Democratic Party. DJ tokoteremu akayimba akasiibula Kato Lubwama aka Democratic Party. Abantu ba Uganda tulina tipi atano mwenda tipi yatandika nga bulijjo Joseph Kasolo inyinia yakitandika nga bulijjo mazimana bwenkanya bwebubalo bwaffe ofunye ekikonde otegeeza tipi wefunye ekikonde ndawawa basaba ne banyama bakungubazi ngenda kwebaza obubaka bwa Democratic Party nja kusaba Dr. Lume ajabuwe naye nze muzikirize ng'omuwanika wa Democratic Party twasobodde okuleeta tenti zonna waliwo tenti esuka 40 n'entebe esuka 500 byonna byakoleddwako DP ate era ne mu kiyungu naye netteekayo akantu njagala okubeebaza njagala kwebaza Honorable Seru Kenya yatuleeteddeyo tenti 6 ne Honorable Nambozi yatuleeteddeyo tenti 1 tenti zonna n'entebe zonna n'okusimba kwonna ng'emukulaba kwa Democratic Party twayagadde tuwe omuzira waffe Kato Lubwama ekitiibwa ekimusaanira agendere mu kitiibwa ekyo ekyamazima n'obwenkanya byakwebaza abe Mukiibi mu ngeri enjawulo Hajarona